Bakanya kubeera baganda obuganda ye kabaka omuganda taliiwo buli atugoberera nti obuyinza tubulina kitukwatirako ddala n'okumanya bwali tulina okumanya ennyo kuba ennannyinimu egizze gibaawo ne tukimma amazzi nkuyita yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi jangu otaasa obuganda nga Ssekabaka Mutesa we yataasa ensi eno ku bayaaye bano bayaaye abaagala okusanya bibuyabuya bisajja ebitudde Mmengo. Katikkiro leka kutuzannya kazannyo ogambye nti bwe yabadde ava okujjanjabibwa n'atuuka ku kisaawe Entebbe ne bamuzzaayo yamaze kuzirikwa n'omuyoola n'omuzzaayo eri gy'ava kabaka wayagamba titaliiyo. Baganda bange olunaku olwaleero kano njagala tukakwate n'obwegendereza. Saagala muntu yenna ava ku layini wabula njagala tubeere bakkakkamu nnyo nnyini ddala. Buli w'oyita ku mutimbagano gwonna Facebook, Twitter oba giyite X, Instagram, TikTok kw'oteeka emikutu emirala emikwanira wala obubaka obuliko butegeeza nti twagala kabaka waffe. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo okwekalakaasa mu bitundu ebimu kuvuddeyo kw'oteeka n'okumubanja mu mirembe. Abantu ab'enjawulo bassekinnomu bavuddeyo mu kukaaba amaziga ag'ekitalo babuuza kabaka ali luddawa. Olunaku olwaleero wali eri mu ssaza erimu mu ggwanga lya America erya California baguddewo Kabaka Foundation naye era ng'agiguddewo si ye kabaka. Omuganda ayongera okubuuza nti Ssaabasajja ali luddawa ate era ali mu mbeera ki? Bino nno bikaabya amaziga bye ngenze maaso n'okubeera nga nkuleetera. Robert Kyagulanyi Center mu His Excellence Bobi Wine aliko nno obubaka bwaweerezza nga bukambwe nnyo nnyini ddala okukira ku nnumba. Kakati yaliko Katikkiro naye aliko byayogedde nga bino ate byo bitiisiza ddala. Just weesibe bbiri kuba we tulaga wakambwe. Nzikiriza nsooke nkusabe n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo gimpere like ogisharinge n'ali eyo yandyetaaze ogenda maaso n'okubeera ng'agifune naye gwe yasubscribinga edda nkwebaza ate n'abasubscribinga nkusaba subscribinga tutandike ensonga zino. Nzikiriza era nkutegeeze nti Sheikh Ashraf Demba omusomi w'edduwa gwe tutambula naye agende maaso n'okubeera nga mwattu ate atuteekamu ensimbi agamba nti buli kizibu kyonna ekikusuza nga teweebase wali ogenda maaso n'obbigonjola mukubireko okusimu ensembe y'okumiremu awo ku screen ensonga nno zitambule malidaadi sana. Kale nzikiriza tutandikire wano ku katambi kanene olunaku olwaleero Mission Kabaka. Katikkiro leka kutuzannya kazannyo ogambye nti bwe yabadde ava okujjanjabibwa n'atuuka ku kisaawe Entebbe ne bamuzzaayo yamaze kuzirikwa n'omuyoola n'omuzzaayo eri gy'ava kabaka wayagamba titaliiyo ate gwe otugamba tije yazze dwaliro ki gye wamutaddemu. Olwaleero luno lwennyini tubuulire otulage kabaka mu ddoboozi lye mu maanyi ge oba naawe oli muwambe fanga omusajja yima gy'oli yogera nti oli muwambe baganye okwogera bakwogeza bwogeza tutegeere ti naawe oli muwambe naye tuli bakoowu tuli banyiivu tuwe kabaka leka kutussa otwese ennaku tuli bakoowu era tuli bakoowu ate tuli bakambwe tuwe kabaka olwaleero oba naawe ng'oli muwambe yogera ati ndi muwambe ofe ng'omusajja nti obuyinza tubulina kitukwatirako ddala n'okumanya bwali tulina okumanya ennyo kuba ennannyinimu egizze gibaawo ne tukimma amazzi ng'ate ennannyini gyo naye twakyesonyiwa yatubuulira mangu yagenda mu bafo singa twakimanyirawo ti teyali wakubaawo
era tetwandize ffe tujja lwa kabaka mu misinde gya birthday tewali kirala kyonna abavunaanyizibwa n'entambula ze zonna nti abaganda abamu era bennyamivu nnyo ate era bwe kyali si kya buli lunaku kwalina okulabikira okumukubako eriiso bwe mulanga enkuuka kuba tumanyi gyali tujja kulaba beene gye tulaga watiisa ku misinde teyajja era tudde mu nju tusirike temutukwata bubi kuba lyessanyu lyaffe nga kabaka taliiwo titakyali mulwadde mwagala tukole ki mutuyite ab'empisa embi naye naffe tuli bantu mugamba ali mu bujjanjabi eno abataka bakyusibwa bannange tuli ku ki mutuyite ab'empisa embi yadde omulugwala tulina kubeera ffe naye omukwano gutuluma wadde vidiyo zino bbiri ogende maaso n'okubeera ng'oziwuliriza ozekkaanye kyalwadde ki abataka bagenda mu maaso n'okubeera nga batuuzibwa ekimanyikiddwa n'eno mu Buganda nti omukolo guno gukolebwa ayisa abasajja bayina ekyukyuma gulu nnyondo wabula ku luno si ye yagenda mu maaso n'okubeera ng'agukola kino nno kyawuniikiriza bangi kubanga kwe kutandika n'abantu genda mu maaso n'okubeera nga bagamba leka tubanje kabaka kinajjukirwa nti waliwo okwekalakaasa kabaka ng'aganiddwa okgenda bugerere mu bitundu by'e Kayunga mwaka gwa 2009 mwezi gwali gwa Sebutemba bangi baafa baasi bazookya enguudo nno ne bazikumamu ebipiira amagye ne gakuba abantu era bawerako baafa kaakati ebintu ng'ebyo nga tebyagala biddemu waneeno mu ggwanga kulabikako ansa yandibadde nti ekituufu kabaka ali luddawa Robert Kyagulanyi Ssentamu alina nno byayogedde naye ng'abantu bamutadde ku pressure bamubuuza kabaka aliwa waliwo nno omusajja mukulu wuuno ye akaaba maziga agamba nti ekituufu kiri nti waliwo ebiŋŋamba nti beene tali bulungi kasooka ate nkuwe bino tugende mu maaso n'okubeera nga tweyongerayo ne Higher Level 21 Travel Agency bagamba nti nno be banawo kampuni yagenda maaso n'okulondebwa okulambuza abantu wano mu ggwanga Uganda era bakutegekedde trip ng'eraku z'omwezi mu paka nga 3 omwezi gujja bagwa 6 wamma tugende mu bitundu bya Fort Portal tulye obulamu bakubireko okusimu ziri awo mu kala ya green ate bajja kubeera nga bakolako butereevu ambuza nti awulidde okuyaayana kungi nnyo mu Buganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nga bwemanyi nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka wabula bugenda mu Uganda yonna era ebitundu bya Uganda yonna bitundu bya kyekibeera ndiwo ekitiibwa kyekimu naye era nange kinkwatako naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo so nange nja kweyazika ebigambo bya Medi Nsereko mugambe nti buuza Mayiga ekindeese wano olwaleero kubategeeza nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi. Nayogedde n'Omuteregga nga musanyufu tusobola okuwangula olutabaalo lw'okugoba Mukenenya nga tuluubirira obuwa. Ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti mubuuze Mayiga kuba yavunaanyizibwa ku ebyo. Jjukira nti Mayiga avaayo emabega awo Katikkiro n'atutegeeza nti Omutanda agenda mu maaso n'okubeera ng'agenda ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi. Nga bw'owulidde mu katambi ako. Kaakati nno olunaku olwaleero babadde bagenda mu maaso n'okubeera nga baggulawo ettabi erimu ery'Obwakabaka ate mu bitundu by'e California eri mwana wattu era beene talabiseeko wabula Omulangira Jumba Omulangira Jonju yagenze maaso n'okubeera nga aliggulawo. Bino nno bye bimu ku ebyo ebikyagenze maaso n'okubeera nga bisinga okuwunikiriza Abaganda. Nga beebaza mwenna okuba wano. Ekyokubiri
njagala okubategeeza nti Ssaabasajja gyali mulamu bulungi era nayogeddeko naye leero ku makya batumidde nnyo. Ssaabasajja yantumye okutongoza ku lulwe okutongoza ettabi lya Kabaka Foundation mu California mu Los Angeles, era buno bwe bubaka bwa Ssaabasajja. Tubalamusizza mwenna, tuddamu okubeebaza olw'okukkiriza ne muwaayo okuweereza nga bammemba b'olukiiko lwa Kabaka Foundation mu California. Tubagaliza obuweereza obulungi. Nkuyita yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, jangu otaasa Obuganda nga Ssekabaka Mutesa we yataasa ensi eno ku bayaaye. Bano bayaaye abaagala okusanya bibuyabuya bisajja bitudde Mmengo, basajja bakulu abalina abaana, n'ogamba nti twagala ssente tusaanyeewo Kimera, olusozi lwa Kimera, n'oddeewo ne weebaka n'olya n'onywa. Ssaabasajja Kabaka byonna bye baagala okukola bikyamu. Nkuyita yonna gy'oli mukama wange, nfukamidde ku lusozi lwa jjajjange. Nkuyita yonna gy'oli mukama wange, mbuusa amacco oba oliawo saali kwise n'ekino kisusse. Nkuyise Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, komawo emabega tudde awaka otaase embiri z'abajjajjabo. Ssekabaka Kimera agenda, baagala ssente, bamaze n'okululambika lwonna. Yonna gy'oli nkuyita, teri mulala gwempita. Nkuyita mukama wange, kino kisusse. Empapula zayitawo zisayininga Buganda Land Board, baminisita ab'ennono ab'ebyobuwangwa, Charles Peter Mayiga oli ludda wanga kino kituuka ku Bumera. Ebintu bya Buganda bingi bigenze maaso n'okubeera nga byonooneka, nga kwoteeka n'okubeera nga bifa, oba oliawo ekyeraliikiriza nti obuwangwa bwaffe ng'Abaganda buyinza okubeera nga buli mu lusuubo. Wabula bino byonna bizze nga Muganda yeebuuza kimu, ayi beene Ssaabasajja Kabaka Cuucu ali luddawa? Kaakati nno ekyewuunikiriza ensi ennyo nnyini ddala be bamu ku abo Abaganda abavuddeyo ate okubuuza Baganda bannaabwe nti mujja wa Moral Authority egenda mu maaso n'okubeera nga mubanja Kabaka, ye mmwe be baani nti mulwanyisa gavumenti. Ye abaffe byatandika ddi nga obukulembeze obw'ennono buyingiramu ebyobufuzi. Waliwo abantu abewadde eddembe ku TikTok ne ku social media okumanyira abantu ab'ebitiibwa, abantu abakulu okuvuma Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Mizina mwa mujjawo olukusa oluvuma Peter Mayiga. Kabaka gomwogerako, Kabaka muntu mukulu, yeetambuza yeerisa yeetwala wayagala, ne waali amanyiiwo n'abaana be bamanyi gy'ali. Kabaka yalonda Charles Peter Mayiga Katikkiro we. Katikkiro si alina okulagira Kabaka, talina lukusa lulagira Kabaka. Bawamba mwana muto, bakweka bebi, bukazi muno bukadde buno mu kifo ky'okusimba ebijjanjalo enkuba etonnya kali ku TikTok kale bulende bwalimu. Oli mu kiyumba okuta toileti z'abakama abo, ozireseewo ovudde ku mirimu gyo, obanja Ssaabasajja Kabaka, ovuma Katikkiro. Tolumba mirimu. Abakuute toyi. Tolumba mirimu. Mukuuta amatamu gammwe, Kabaka Katikkiro mumuleke. Mukuuta amatamu gammwe amaseffuliya. Walinya mailo kalana genda kwoza masuwaani. Ebya Uganda bireke. Zimulekerawo okuvumanga abantu nga Katikkiro. Sangala Mbogo mumuvuma. Buli lwalabikako ne mumuvuma. Katikkiro Kabaka bamuvuma wano, omwana yavuma Kabaka n'amukunkumula bw'ati. N'avuma abaana mwali luddamu abakuba endibulibu z'emmeme. Mwaliwa. Tugamende kati mumwagala nnyo bamuvumanga wali mwali mwasanyufu nnyo. Mwaliwa. Navaana ntegama manyi gange okwata omwana yavumanga Kabaka. Namwe muwaga. Nawe ne bakuvuma. Nange ne munvuma. Bwe bamutadde ne musanyuka nnyo nnyo. Ekituufu mwagala ki nkodoma limmwe? Nkigambo kinene ekyo. Ekyo kye njogedde. Mwagala ki? Right now kyekivumya Katikkiro. Oyagala kuŋŋamba nti Katikkiro yalina okulagira Kabaka? Yalina omugamba nti togenda wano? Kabaka alina Baganda b'omulangira Wasajja wali. Era bwe lwalabikako Obuganda buba buladde. Obwo temulaba. Mwagala kuŋŋamba nti mwagala Kabaka okusinga basajja. Mwagala Kabaka okusinga Sangala Mbogo.
Sangana mago ajja ku TikTok wate mumbuuza sitawe gyali. Mwagala Kabaka okusinga Jjunju. Yabadde mu America. N'abagamba Kabaka ali bulungi nnyo. Ne ku machanjo gede naye nga ali bulungi nyera abatumidde. Yadde agenze kutongoza simanyi nkoba zamba kusimanyi biki ebyo tujja bya tubiteekayo. N'abagamba alyoka ali bulungi nnyo. Era bijja bibologera Katikkiro. N'atalina matu ayogera, agakolanga ebibaawo by'ensuwa ayogera, ayina endibulibuza amannyo naye ayogera, akuuta atoyo ayogera, atalina mulimu ayogera, kubanga wasobola okwetunuzaamu essimu. Buli muntu alina essimu. Buli muntu asobola okugula essimu n'agyetunuzaamu n'ayogera kyayagala. Ne Katikkiro ayina essimu ate nga ya bbeeyi nnyo era asobola ogyetunuzaamu n'ayogera kyayogera. But please respect abasajja. Katikkiro okubeerawo kwe n'okulabikako kwe kitiibwa kya Buganda. Buli lw'otwobola Katikkiro oba ovuma Kabaka. Ongamba otatoyagala nnyo Kabaka ng'omusajja we yalonda omukungu we oli mu kumuvuma mukwevu. Nga Kabaka ow'ebweru omuliko omusensebula. N'oŋŋamba tatoyagala nnyo Kabaka. Olw'okyogedde n'okiyitako mangu the double standards. Abantu abagamba nti Kabaka aluwa Kabaka tumwagala. Bwe baali bamuvuma wano mwasirika beki. Ne tugamba is this possible kino kibano okusobola. N'endibuuza n'okubuuza nti Obuganda. Kugamba nti banaye ono avuma Kabaka waffe. Netwebuuza kitiibwa kya Buganda kyekiriwa. Mwaliwa miwulenge mmwe misontwa mmwe. Ekituufu kiri nti ansa nyinza oba sigirina ate era ng'ebibuuzo bingi nga ansa ntono. Wabula munzikirize ŋŋambe nti bene ekyuki Wangala Magulu Nnyondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Lokoba Center wetwa Baffe Ssaabataka Mukama akukuume yonna gy'oli ate tukwagaliza okubeera nga ossuuka obulungi. Ze ssaala zaffe zonna tuzisaba tuziweereza eri ggwe omutonzi asobola byonna eri Kabaka waffe mutukuumire. Maama Nnaabagereka Sylvia Najinda agerekere Obuganda. Kale ayiguludde ne kitaffe Kabaka waba Kabaka ate tukuumire Kabaka waffe. Mukama abeere nammwe ate era abankuumire. Tusinkane ate mu vidiyo eddako Sheikh Ashraf Dembe gwe tutambudde naye kwateka higher level 1 travel agency ayagala olanga naffe essimu yaffe weri awo ku screen esembi 5 ate era osobola otunonyako ku mitimbagano egy'enjawulo okuli TikTok n'emirala. Subscribing, liking, sharing, commenting ate tutambuze bulungi ensonga. Mbeere bulungi baana ba taata mweraba.